Kkiriza olunaku olwaleero tugatandike n'omukyala Biswanka gwe yazaalamu omwana. Kaakati bavuddeyo ku mutimbagano ne babeera nga bamutabukira olw'ensonga nti waliwo akatambi akaafulumye ng'ali mu kuba nti atulugunya omwana ono gwe yazaala mu Biswanka oba Biswanka gwe yamuzaalamu. Bangi bamunenyeza ne balyoka bamugamba nti obusungu ate talina kubeera ng'abuteeka ku mwana. Katubeere nga tukuwa epas. Oyo mukazi balina omuggyako omwana. Else oyo omwana ali mu buzibu bw'amaanyi. Kaana katusikiwa nti kaweza n'emyaka 2. Akuba akaana ng'ebintu byakabulamingira kiringa ogamba nti oyo omwana omuto yalina okwegulira pampa. Bw'obanga olina obuzibu ne taata w'omwana toyina nsonga lwaki obonyaabonya omwana, kozi bw'omulaba akujjukiza taata. Toyina nsonga. Obusungu bwo n'ebizibu byo bitwale ewa taata w'omwana. Wabula tokola video ng'okwata omwana omukube empi oteeke kuno ku internet. Tokikola. That's the funny thing. Man, waliwo ebintu byolaba maani ku internet n'owulira nga oweddemu amaanyi maani ne humanity n'abantu engeri gye beeyisaamu. N'olaba video ng'eyo ng'ate oli mukazi n'okomentinga n'ogamba sooka ozaale owuwo olyoke oyogere, oli musiru. Kyetaaga kuzaala okubeeramu ak'obuntu, okutegeera nti ekibi kibi. Ti abantu basobola kulaba nti omwana atulugunyizibwa ne babaako kye boogera, beetaaga kusooka kuzaala. Olowooza omwana ow'emyaka 12 tasobola laba eyo video ng'eri disturbing, naye ogenda mugamba asooka azaale ng'alina emyaka 12, olina amagezi mu mutwe. Bannange mukendeeze okomentinga. Mukendeze okukomentinga ebintu by'ekisiru. Omuntu toyina byakwogera, va ku internet. Va ku internet. Kati omwana oyo, just imagine omwana oyo agenda kula alabe video ng'eyo nga bw'atyo bwe yayisibwa nga mwana muto. Olowooza omwana afuuka ki? Abo abaana bali traumatized. Bafuuka ki in the future? Because oli frustrated n'ensi, oli frustrated n'ebintu ebikutawaanya. Toyina lukusa kola kintu ng'ekyo. Toyina. And guys, for me, this is the message I have to send. If you're a lady ng'okyalina amagezi mu mutwe, make sure bakwano bo oba abantu bemulaba ku internet kuno nga boogera ebintu by'ekisiru, mubashatinge down mangu, cause babalabisanga abasiru bwe bakola ebintu ebimu. Temuwaana abantu bakola bintu bya kisiru.
Guys, gwe bw'olaba vidiyo eyo nga togirabamu buzibu olina ekikyamu ku mutwe. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section wadde nga abasinga bavuddeyo ne babeera nga banenya omukyalo ono ate abamu bavuddeyo ne balyoka bagamba Biswanka alekeraawo amalala alabirire omwana we kubanga mbu guli musaayi gwe. Bw'omukyalo ono teyandibadde ng'atulugunya omwana ono singa abadde afuna obuyambi, so balagidde Biswanka abeere nti nate alabirira omwana kw'ossa n'omukyalo ono abeere nga munnange ateekinga obuvunaanyizibwa bw'ataata bw'alina okuba nga ate akola. Katubeere nga atweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna, jjukira nti nno munnange Ssekajja birthday ye okitegera kaakati basazeewo ye ne mukyala we Chosen Becky bagendeko ku ka vacation era munnange baalinnye ennyonyi ne bagenda ne beetwalako out, okitegeera nno. Kaakati abamu ne batandika okubuuza Chosen Becky olina kawere simanya wannaku mmeka, ebyo munnange mumuleke asigamba nti ye mwana asoose, so omwana yamulese mu makubo amatuufu, okitegeera nno. Katubeere nga tukwa ku Chosen Becky. Yes, bana yabatunoonya tugenzeko ku trip nze n'omwami wange mututeko out temubinyigiramu tudda ate bange yandizaidi nze bebi webala akagoye I look nice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Muko. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Muko. Dear son. Happy birthday, dear Muko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear son. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday, dear son. Enjoy, daddy. Enjoy, Muko. Full figure WUUNO simusanyufu nani simusanyufu ne odongo to katukuwa buwi katambi ala kujogebwa kutuka kwa extent eriyo ngegwanga lisirise busirisinga mwena muntu nulidde. Even Jeno Muoza, I have my brothers. I have my sister. Sister Natasha, where are you? My brother, the big brother, Jeno Muoza, where are you? Njogebwa nto kutuka kwa extent. Odongo otavude na government. Emikisa jamma okubeera speaker of parliament. Jenkanakana na full figure okufuka Miss Uganda. So I'm looking good. I'm so beautiful. Look at me. I'm beautiful. First look at me. Already ndi wata n'okusinga Miss Uganda. But odongo tona government mikisa jamma okufuka speaker of parliament. Jenkanakana full figure okufuka Miss Uganda. Lwaki njogebo kutuka kwa extent ye? Abakujoze. Anjogata ngenda mu court. Ngenda mu court, ngenda mushowinga. Odongo tutamanyi Luganda. It's okay. Mugamba nti mu Luzungu. Ngenda musha moninga. Aja bitegeera with time. You're going to sue her. Yes, aja bitegeera with time. You be patient. Tamale mirundi Junior akyagenda mu maaso n'okusabula Shamim Mayanja. Ekyo Zubeda ajja kubuulira jakabaako mu ntalo za social media. Gwe buli kiseera oleeta kabaako mu ntalo, oleeta kabaako mu ntalo. Can't you fight yourself? Mukutebula akasuga mbu mututte ku poliisi mbu mugende mu musibe nga musiba yabakoze eki? Yabakoze eki? Musiba yabakoze eki? Poliisi ya nnyoko. Gwatayagala kwogerako Zubeda lwaki oyogera ku balala kyekyakuleeta mu kantu. Bano mwana atukubya akasajja ke buli kiseera ne bakunnumba henze kuloopa kale nange ndoopa linga amazzi. Oyagala ki? Sente zaki? KFC yo nagireesa togenda kulya? Togenda kulya KFC? Impesi eri empale yange gyembaddemu. Bana kana katambuliza banne baako mu bunkenke. Bana
kalabeka Zubeda kemanyi kalooza kakabi mpeneke FC yangao mukagenze mukalope Black Sugar teri agenda kusiba tewali agenda siba Black Sugar tewali kuliko kutambuliza bannamwe mu bonkenke gwe Zubeda akavuma abantu bameka wano nga atula ku live evuma mama wange kalinga ebyoya Ye Black Sugar agambye nti teri agenda kumustopinga akuba nti nate alumba Shamim Mayanja. Mbu Shamim Mayanja ye yabitandika okitegera jjukira aliwo n'obujulizi obutandise okuvaayo abaana be recordinga bannange njagala okubabuulira mwegendereza abantu bwe mwogera nabo ndowooza bambi Black Sugar teyategeera nti buli mpoozi gye boogera banaaba bamurecordinga mama Shamim Mayanja yalese recording okitegeera ne Amos ayina bye yavudeyo n'abeera ng'ayogera kakati kale katubeere nga tukwa Black Sugar. Waliwo ekinkuto omubabiro and I'm like it is high time I talk about it. Let me break the silence. Manyi omuntu wasirika aba musiru ate nze nabagamba omusiru wansiriwaza okitegeera. Now in this whole situation that is going on, the back and forth of Sugar and Zubeda and everything, a lot of people have come out to advise me. Abantu bangi bazze oku advisinga mungambye sali yogedde mungambye sali ze Zubeda abamu mwakagula amasimu mwakakitegera kati nti waliwo olutalo era nga temumanyi nti nno ye yalusookako ye yalukumamu actually initially. So gwe munnange yakagula essimu oba yakafuna essimu oba yakafuna data niyongera okutegeeza nti she came in first okitegeera. Secondly, mungambye sisiima, she was a mother to me, she was a good friend and all that. Sali sanze audio zibange yana fei mu chat yawe because they were both my friends. Kuba bote baina audio ngambageya. Oba Zubeda kale ateko chat yange naye ngange ya fei, oba fei ateko chat yange naye ngange ya Zubeda. Bazite. Okitegeera. Now, mungambye simwa kitiibwanga mama wange but nze gwe nayitanga mama wange namu respectinga okubeera nti nno nali nsobola omugamba ebintu ebiri tu nga bya munda nnyo nembi mugamba nga confided in her ye mama wange omulungi nasala wandi coding ajja kakozesenga akantu oshagedde bulungi nnyo yoyo yali mama wange omulungi. When I was in a vulnerable state, it was her chance to actually record okitegeera, which is okay. Abantu bagambye Sugar oswadde nnyo gwe yeswazizza because you came out and talked about the abortion. I want to tell you guys the abortion I took was a smart choice for me. It was a better decision for me. I know what raising a child alone means. That is why I could not afford to do it ever again. Even tomorrow, even another person I will date, if I got pregnant and you got careless, even if it will be 5 months pregnant or even more, I shall abort. Okay? So abangamba nti neswaziza era neswaza and all that, nedda bannange. Also the people who say nti yavuddeyo ng'agamba mbu Zubeda obuzibu bwe nnina bapiyaala be mwasindise. Temumanyi luzungu. Saavuddeyoko ne mbagamba nti Zubeda yantwala mu ddwaliro. Abaana, sakibagambyeko. Nabagambi, she recommended the hospital and I did that because bali bamaze okukola interview nge threatening. She did an interview where she said njagala omanyi tulina ebyama bingi era wayogera dda ku recordings ezo ng'otudde ne Shalom wazogerako dda. I expected this day. Let me tell you, madam, it is not new. How I wish you had the balls to release them yourself nga toyise mu muntu yenna nobeera one man army nga wabadde wagambye okitegeera. Now I want to tell you, when I came out to tell people that you gave me a recommendation for the hospital and actually did for me the booking, I didn't come out to say mbugwe yantwala mu abortion, no, because I'm old enough. That is one. Era when we wankubira nakugamba I was not ready. No ngamba, when you're ready you go inside and talk to the doctor. When I was ready I entered and talked to the musawo okitegeera. That means I decided by myself suddenly okitegeera. Now
wakola interview ngoline Shalom n'ogamba teyali badde sugar nebyabye wayogera yali etonze teyali badde sugar nakola bwati teyali badde nase lwaki senga sidi teyajja wali omulwadde because it's me who gave you a recommendation ne recommending eddwaliro eddungi ekyalizeekaawo kyali badde kwogera kye nagenda okukola mu ddwaliro n'ensalawo nze nkye yatulire nga tunabakyatula nga bwe watadde audio ezo oshegedde bulungi nnyo. Yes, that is why I came out to talk about the abortion. Omuna Uganda ali yandaba agamba mbuno simanyanga neswaziza. Ekirungi siri wa kikacho. Okitegedde. Now, to the people who are busy saying, Sugar, Zubeda, wali mwetondedde. Guys, tulekerawo okubeera two-faced, tulekerawo okubeera ne double standards. Tukirekerawo. Okitegeera. Teri muntu akolera muntu kirungi nga etakolera nko kirungi mbogwe goli ku receiving end yoka ate abantu abamanyi whoever I be with, whether a friend or a hubby oba tuli mu relationship oba tuli just ba mikwano oba tuli ba workmates, I'm never at the receiving end. Inze ankolera kirungi afuna kirungi. That is me. So when you want to be appreciated, appreciate people as well. Stop thinking abantu they are meant to do for you good things. Gwenga obakolera ebirungi they are supposed to be appreciative. Naye nga go obakolera boy bakolera kibadde kibakatako okubikukolera. Okitegeera. Buli lwatuma omuntu okukolera ekintu n'akikolera tolowooza nti kibakatako. Because we all have our lives. Tuli bantu bakulu regardless of nzo kuwe kitibwa nengamba nti nno nja muyita maama. Tuli bantu bakulu. You know I have bills I pay, you have bills you pay. So at the end of the day, siba mwana wo nga bw'okirowooza ekyo nti gwe obaddemu ontuma ng'omwana wo nga ongamba okola kyoyagala nga bw'okyagala n'enkikola naye ng'atenze mukwano mamange omulungi otuula ssebo n'ongera n'effeeyi n'abalala by the way byantuukangako. I just don't want to involve people in this story. Kebeeremu ffe abasatu ng'eremu akikola ku luli n'otuuza ffeeyi ng'omugambi nti you're helping her to clear her name nga instead azze kunkuba. Wanji mama omulungi era mbuulirira. Olwokuba gwe okimanyi nti Sugar ayambala bubi, Sugar anywa omwenge, Sugar bamulabyeko nga akunama mu bantu ate nze neebikirira kakaya, so it will be easy for people to judge her. Kankubulire gye tuli abantu abeeyambula naye ng'emitima gyaffe tegyeyambula. Gye tuli abantu abanywa omwenge naye ng'emitima gyaffe si mitamiivu. Oshegedde bulungi nnyo. Gye wali bashamiimu, gye wali bashirat mu mabaala nga banywa emyenge basula mu mabaala day in day out naye ng'emitima gyabwe misiraamu okusinga ebikolwa gyabwe. Ne wabeerayo mmwe ba Aisha ba Hajara nga muli basiraamu mwebikirira naye ng'obikiridde bucaafu bwereere. Wallahi bilahi tallah olikera ku macha Allah alikuswaza genda kukwera ku macha kwambule ogenda kutambula ng'oli bute. Ogenda kutambula ng'oli bute. It is just a matter of time. It is just a matter of time. It is just a matter of time. But people shall know. Chovola banne bw'oba ng'obadde oloza omuntu webituuka ofuluka lumu. Lubaalewo ne bamukuteerawo mu maaso ensi yenna n'emulaba. What makes you think? Okay, you are a good person. Kyekyo kutwala ku poliisi omuntu omulungi. Let people see. Abantu kabalabe. Mama wange omulungi. Abantu kabalabe. Let people see. Release audios. I release this way. Abantu balabe. Let them weigh. I thought you said you're one man, one army. What happened to that? What happened to nobody can stop reggae? Why are you stopping reggae? Give me one single video. Nganja tudde erinnya lyo nenkuvuma Zubeda. Give me one single video. Nganja tudde erinnya lya Uncle Biko ne muvuma. Uncle Biko yagenze n'andopa ku poliisi mpayo video emu. Just because you expect me to release something on him, mwangu ye mangu. No, it's too early. Maybe you should talk. Let me tell you women out there who are married, if there's a problem with your man, talk to your man. Ask your men to stop flirting with people in their inboxes. Ask your men.
Otherwise, they're making you look desperate in those marriages you're having. Abachala abafumbo mbabulira. So anyways, I came out to tell you guys, siri waneno kuita timu simanga oli abere timu gundi oba oli abere timu gundi no. Rachi gwa bantu baje ne bakolereza banalo ngo kitone ba kano ka MC yako ebajjo kwogera bo bantu balungi. Rachi nze Luwilight wajjo kompolereza they cease to be smart. Sengasi wajjo kompolereza they cease to be smart. Good Life Eddie wajjo kompolereza they cease to be smart. Patrick wajjo kompolereza they cease to be smart. Julie Potential wajjo kwogera ko they cease to be smart like nabala. Rachi, why? Abantu bajja kulaba Zubeda. People see. Sinze gososo kwa ukana naye. Bwete tambudde badde mulabi mulungi aleko kumira ku News Pack channel kankusobera ngo subscribinga likinga no kuleka obaka bwa mu comment section. Vera bulungi weraba.